tukwaniriza ku MMTV. Thank you for tuning on MMTV. Thank you for watching us each and every single time. Thank you for subscribing. Gwatanaba ku subscribinga nkujukiza subscribinga tulabenga tweyongerayo mu maaso tuberenga tutumisinga out each and every kind of story je tuba tuzenayo. Subscribinga kona kweche kigambo subscribe omalo kikonako kigenda kuletera akade okonekade akasooka waggulu akaliko all tuberenga tweyongerayo mu maaso. Amawulire genkuletedde leero gakwatagana ku mwana mulenzi Ashbaga Kato. Ashbaga Kato ono yavaayo n'agamba nti ye avudde mu People Power ajoininze NRM nawa ensonga ze ezimujje mu People Power nezimutwala mu NRM era yali yakatuuka mu NRM ne bamuwa ente ttaano ne bamuweerako ne laptop eya Lenovo alabike nga atandika okwasaganya emirimu egy'enjawulo. Ashbaga Kato yavuddeyo n'agenda ku Facebook page n'apostinga emmotoka emu gye gy'agamba nti President Museveni yagimuwadde era akyaduulira era akyakudaalira aba People Power kubanga bo tebafuna kintu kyonna kyonna okujjako obupiki wati we yabalangidde. Yapostinze emmotoka eyo gy'olaba awo n'agamba thank you President Museveni weebale nnyo okumpa eno emmotoka. Emmotoka eyo gy'olaba kika kya Toyota kika kya Tundra. Emmotoka y'amaanyi nnyo wano mu Uganda zirimu ntono si nnyingi nnyo era mmotoka y'amaanyi ebalirwamu ensimbi za Uganda emiliyoni eziwerako nnyingi ddala era yagenze ku Facebook page ye n'apostinga n'agamba thank you President Museveni after party after Museveni nga bw'olaba awo yapostinze n'agamba nti alhamdulillah thank you President Museveni, thank you Uncle Balam, and thank you all friends of General Muhoozi Kainerugaba. Sevo after Sevo, the Ghetto Initiative 2020. Ashbaga Kato watyo bwe yakitaddeyo oba bwatyo bwapostinze n'agamba nti President Museveni amuwadde emmotoka eyo gy'olaba awo ekika kya Tundra. Emmotoka eyo ya Toyota, emmotoka ze zimu ku z'amaanyi eziri mu ggwanga. Abazirina mu Uganda batini nnyo si bangi naye abantu bavuddeyo ne bawakanya kineeno ne bagamba Ashbaga Kato va mu bintu by'okwesudiya Ashbaga Kato va mu bintu by'okwewanikawanika ng'ate n'abaludde mu People Power tebabawadde emmotoka kika ekyo, babawadde emmotoka kika kya V8 oba gye wandi abasinga mu Uganda gye bayita mpenkoni. V8 eno tulabye abantu bangi baziwaddeko, bagiwaddeko Bebe Cool, bagiwaddeko Catherine Kusaasira, bagiwako Ronald Mayinja, bagiwaddeko abantu bangi bagiwaddeko naye emmotoka eyo gy'olaba awo kika kya Tundra baddemu Ame Green. Abantu bamugambye tekera ebintu by'okwesudiya oli muvubuka muto okutandika okuzannya zino geemu za politics bajja kusuulawo bakulekewo lekeraawo okubeera nga weesudiya. Naye ate Ashbaga Kato abazzeemu n'abagamba nze bampadde emmotoka mpya kapyata, mmotoka ya bondi nga bw'ogiraba awo ekyali mu bondi, mmotoka ya bbeeyi nnyo. Abagimanyi eyo bagimanyi, bw'oba tomanyi osobola ogigenda n'ogisaakingako ku Google awo mmotoka bagiyita Tundra nga bw'ogiraba awo enyirira nnyo etunula nga muntu era terina gear lever ekozesa bupeesa. Naye Ashbaga Kato avuddeyo n'apostinga ku Facebook page ye n'ayebaza President Museveni kino amuwadde eno emmotoka. Abantu kye bawakanyiza, abantu bavuddeyo ne batandika omugamba Ashbaga Kato lekeraawo ebintu by'okwesudiya, lekeraawo ebintu by'okwerimbalimba. Eno emmotoka omuntu eyagipostinze yabadde page ya Toyota ye yagipostinze awo era kwe wagijje n'olabika nga ogisharinga otandike okutiisatiisa abantu ba People Power. Aba People Power ne bawera ne bagamba ffe togenda tumalamu maanyi era tukyawagira Bobi Wine era tukyayagala Bobi Wine n'obulamu bwaffe bwonna, togenda kutumalamu maanyi. We batyo bamugambye aba People Power. Ashbaga ono n'abagamba nze sifaayo oba mwogerera ki oba munjogerera ki naye nga yo emmotoka ekika kya Tundra nga bw'ogiraba awo bagimpadde era bampadde ne kaadi zaayo era eri mu mannya gange era ky'ovalaba nga eri mu kkala y'amagye naye ngenda kuba nga ngivuga era nga mundaba mu Kampala wano nga ngikuruzinga nga mbalumya mu aba People Power
ye bw'atyo mu bigambo bye bw'atyo bwe yagambye. In case of anything ekinaaba kiguddewo oba nga emmotoka bagimuggyeko oba nga bagimuwadde bya ddala oba bamukoledde akabaga nga bagimukwasa tujja kuba tubikutuusaako waneeno nnyini butereevu ku MMTV tujja kuba nga tukuwa ebisingawo gwekola kimu kya kusubscribinga obeere nga tomisinga out kafaananyi nga kakookalabaawo nga Akibakato awanise ekigalo alaga ali tiimu yero oba ali tiimu NRM yasalawo amuvinge on adde mu tiimu NRM. Bwino yenna tugenda kuba tumukuleetera kola kimu kya kusubscribinga olabe nga weekuumira ku MMTV nga tovaako ku MMTV kubanga ffe abakuleetera amawulire nga gaakagwawo bwe gati.